Wanirizaako ku Julia TV nenkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala kugamba nti sharinga kubanga kye kisinga obukulu essaawa zino muli omutya bannayuganda mwenna abandaba mwebale kubeerawo tubaagala nnyo tubagamba tebinaggwa yadde embeera eringa bweri tugamba sharinga saagala amawulire gano ngayiseewo ng'abalala tebategedde kubanga amawulire gano mwenna ge mwetaaga essaawa zino okutegeera anti mu miransanafu maze okutuuka tuli mu kitundu ky'e Masaka essaawa zino era nga tubagamba nti musheyalinge naye tubajjukiza abantu b'e South Africa nti omukulembeze waffe era president w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muyita omubanda wa kabaka wakabi the gladiator essaawa zino ali mu ggwanga erya South Africa era ab'e South Africa agenda bakuba omubimba omukulembeze agenda bakuba omubimba guno baguyita revolutionary music tetwagala tuzikize baganda bange ntegeddeko ngenda ba program amasaza gagenda okubeeramu e South Africa okulaba nga abawa naddala ensonga enkulu ensonga eriwo ya Mr. Update Honorable Sewanyana kiki ekiriwo kiki ekigenda mu maaso tulabe nga tukitegeera ate nekyatti kyammwe Fred Kajoberumbuye omwagala wammwe gwe mwagala ennyo tubagamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafiiriddwa Ssenga era tuyitiddewo nga tuve Masaka kubanga president buli ayina oluganda president wankizo nnyo era abeera wa kitiibwa kubanga be batuzaalira eŋŋoma giyite empologoma giyite eyo emanduso egenda okumandula na dictator Yoweri Kaguta Museveni oyo nakyemalira gwe twakoowa era gwe tulagenda kuddamu kwagala bannayuganda abali mbabuusaako abali South Africa abayaniriza president onakuleggulo twabalabye nga muli ne Nubianeri nalabye meya owanakawa nalabye speaker owenakawa mukyala Nubianeri muganda wange Dani Magic ne tiimu yonna gye batambudde nawe yo Honorable Nyeko Deriki n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala abaganda baffe ab'e South Africa mwebale kwaniriza president waffe twagala president waffe security kubanga South Africa waliwo banyampions the Nyampians abaagala okumuwa obutwa mubeere kiini ekiki kyalya ntambula ki president waffe gyatambuddemu kubanga bannange mbagamba bannayuganda nga bwe mbagamba Katonda atuwadde omukisa gwa Bobi Wine abalabe Museveni ayagala kutta Bobi Wine naye tubagamba abantu b'e South Africa essaawa zino ensi yonna etunuulidde mmwe president waffe okomawo ng'ali mulamu mbagamba tebinaggwa ntandisa amawulire mbagamba Honorable Muhammad Ssegirinya muyite Mr. Update gegenda okubawa naye nga sinnabawa tumaze okuziika Ssenga wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency omulungi ennyo omuyekka muyite the ghetto gladiator awo tumuziise mu kitundu ekyekalungu twebaza abatuziikiddeko ababaka ba palamenti bamaama bakojja baka ba palamenti babadde bangi nnyo soana kwogera muwendo bakansalazi bameyors abasajja bassaabasajja kabaka baministers lwentegedde nti bannange ekintu mukyala abantu bakitegeerera ddala abantu tutuuse ku nguudo nga balinze president bataddewo emikeeka bataddewo endagala bagamba omusajja aluwa nze waliwo emmotoka gye mbadde ntambuliddemu ne bagamba omusajja ali omu ne tubagamba taliimu baganda bange ekintu tekinnazikira olaba ab'ekalungu batidde ebijambiya ne bajja ku kkubo balinde president Robert Kyagulanyi Ssentamu ago ge maanyi g'abantu gwali eyo yongeza omuliro bannayuganda okulonda Bobi Wine temwakola nsobi ab'omukyalo batugambye oyo omwana bannanga aluwa baladisi ne bawulira akasajja abasajja baleese bataliyoni negenda ku mulamba wonna tusanze waba FC iso semwayi taso bonna nga balize Bobi Wine naye tebamulabye ne tubagamba temumusobola ne mwebale nnyo mwebalire ddala ntandise amawulire aga Mr. Update musharinge bakadde bange mwakitegeddeko nti omubaka wa Kawempe North era mukwano gwammwe Mr. Update Honorable Muhammad Ssegirinya muyite oyo mubaka atupuluvinze nti ajja kuweereza abantu naddala ba Kawempe North Constituency olunaku olwaleero ng'ali ne Honorable Alan Sewanyana omubaka wa Makindye West bayitiddwa ku poliisi e Masaka okulabanga beyanjula ku nsonga ez'ebijambiya naye nga tumanyi nti Museveni gw'oli emabega w'ebijambiya muleme kubuzaabuza abantu bwe batuuse kambasiigire ekifaananyi era nkyoleseewo baganda bange bwe batuuse
babadde bakayingira ekibuga Masaka bawerekeddwako road mayor we Kampala nga munnamateeka n'omubaka wa Kampala district Honorable Shamimu Malende era bwe badde batuuka Mr. Update nga werekeddwako leader of opposition Honorable Matthias Mpuga Nsamba omubaka owa Nnyendo Mukungwe ne Honorable Joseph Gonzaga Seung Honorable Katabazi Francis n'ababaka abalala ababadde Honorable Joyce Bagala Ntwatwa ow'Emityana baganda bange mwami Museveni okumanya yatya nze mbadde sikirabangako mwami Museveni ne gavumenti ye basijjeyo kasajjagirwa yonna ne bagiteeka gwamanye Masaka okutandikira mu Lwera gende awo Lukaya Ferukaya gende Empugwe wonna ng'amagye gafuuza kubanga najja ne mbagamba wano babadde bamanyi pulezidenti waffe naye ajja babadde bamanyi oyo gwe mwalonde yawangula Museveni ku kiiso naye ajja ebyokwerinda byakyankalanye mu kibuga Masaka ne baggala enguudo zonna nga buli mmotoka eyitawo bagifuuza era sibadde ssaawa awo 3 Ssegirinya Muhammad Mr. Update n'atuuka mu Lukaya n'akyankalana Lukaya bw'akyankalanye amagye ne gakola disorganization ey'amaanyi ennyo baganda bange nina mangi ebyo ebirala mujja biraba kweni TV akawungezi kubanga nze njabbawa kiki ekiriwo kati ku Mr. Update ekibuga Masaka abasajja baale mu kuuma abantu be batta ne bateeka security olw'okuba Mr. Update olw'okuba Honorable Alani Sewanyana bajje Masaka kubadde tebuli ogwo DPC we Masaka n'abalala ne bateeka ebiddo DPC we Masaka n'ateeka ekiddo tewali ayingira tewali afuluma ombaka wa Kampala Honorable Shali Malende bwatuuse security ina ba security mutidde nnyo Museveni otidde nnyo musajja akuba akalulu era kyata ne bakebera motoka Shami Malende ne bagenda mu buutu ne baga Bobi Wine aluwa ne babagamba Bobi Wine aluwa ne bagamba mu muwozi yabadde gundi Bobi Wine tageza n'alinnya Masaka baganda bange Shami Malende ne bamugamba toyina kuyingira Shami Malende mukazi wa tunaddayo munnamateeka n'alinda Mr. Update naye ekyewunyisa simba waawo notinga nkubuulira muganda wange okumanya abasajja bano ebijambiya byabwe babyetegekera bwe balabye road mayor ngazze ne Mr. Update bo bennyini ne baleeta bakifeesi n'abantu abalala okuleeta obujagalalo ne bakifeesi bwe batuuse ku siini ne bagamba nedda gano maanyi g'abantu Mr. Update ayimiriddewo ku nsonga Mr. Update tulina omulwanirira abantu bavudde mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda abavudde ebamunaanika abavudde Kalangala abavudde Kochi nga bagamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu tayinza butajja ku nsonga Mr. Update abantu ne bayika ku nguudo abakyala abakadde abasista bamasheeke babakubi b'ensaasi bonna babaddewo baganda bange kambasiigire ekifaananyi ekibadde ku siini okumanya NUPs everywhere kino olwaleero nkikakasiza kakati mwami Museveni ne gavumenti ye bazze amagye g'SFC e Kampala ne gayingira ekibuga Masaka ne Mr. Update agenza okwetaawuluza n'ava mu mmotoka n'agenda kaawa bweru baganda bange nzikiriza nti Ssegirinya is international Ssegirinya abantu bamwagala oluvuddeyo abantu ne bagoberera emmotoka abadde mu mmotoka abantu ne bamugobera ate olwabye kuzaake maama nnyabo ne bagamba ne Bobi Wine ali wano era abapoliisi n'ab'emmundu batandise banezaake yuuyo ne bamagalala abapoliisi ne bamagalala nga bagamba aliwo pulezidenti eyalondebwa aliwo Bobi Wine okuba Museveni oswadde nnyo n'emyaka gyo iro kyaswala nnyo era ebijambiya byobyo biwaleese abantu b'e Masaka bagambye osaaga twakuguddemu Museveni ab'e Masaka bagambye twamuguddemu Mr. Update esuuti yeri gye yayambala ng'agenda okulayira n'avaamu bulungi ensi n'ekuŋŋaana kaakati kankusigira ekifaananyi ekyokubiri ekyo mmaze okyoza kaakati nga tugenda ku kifaananyi ekyokubiri Mr. Update abadde nga abalengera nagamba abasajja bano bayinza okunsigaza
ne basooka ne bafuna ekifo ekimawo ku Maria Flow Hotel balinda ababaka ba Parliament abalala. Bwe batyo Honorable Mathias Mpuuga gwe twagala ennyo naawe bawerekera ne batuuka ku poliisi e Masaka. Bwe batuuse ku poliisi e Masaka ababaka ba Parliament ba Honorable Sewungu, ba Honorable Katabaasi, ba Honorable Kayemba Solo n'abalala ne babagaana ne babagamba tewaba waayingira bano abasajja betwagala. Bano abasajja betwagala ne babayingisa munda. Bwe bayingidde munda ne Road Mayor ne babagamba amasimu. Mr. Update yabadde mugezi essimu ye yagirese. Oluyingidde munda mu interrogation ne bamugamba leeta essimu yo ssebo. Leeta essimu yo. Ekitegeeza nange bayinza okunnona naye tebajja kunsobola. Ngamba mwami Museveni tojja kunsobola. Ebijambiya gwa biri mabega nteeka mu kooti Mr. Museveni nkulumirize nti gwali emabega w'ebijambiya kubanga akakazannyo kobadozanya ku mulembe gwa Kayihura mwe nnyini abasajja bajja ne babalumiriza ne bagamba mubakozesa baganda bange Mr. Update nayingira mu interrogation ne Road Mayor ne Council Shami mu Malende omubaka wa Kampala District munatusonyiwa omanyi Museveni agezaawo kulaba nti sibawa information kyovola bessimu ebadde egenze kakati bwe bayingidde mu interrogation ne bagamba Mr. Update bye bamubuuzisa omusajja bamunyize ne bamubuuza ebijambiya byatamanyi ti ate ekyakubibwa eno bwe kyali essettaala ekyaliwa kyakolebwa kitya. Musajja tunagamba nze Ssegirinya Muhammadi nze taata Nagirinya sina kyemmanyi nze mbadde Netherland simanyi binsonga ya bijambiya. Mr. Update n'abagamba bannange lwakuba twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu kyemwagala okusasuza ne babwa Ssegirinya ki kale katukusigaze bw'oyogedde ssebo Ssegirinya abasajja baleese ekitebe kya Ssemwayi eso bonna nga bali wali batudde mu ntebe baagala okukola naye mbagamba banna Uganda poliisi essaawa zino ekyaliwo Mr. Update tebannamuta baganye naye abaana balemeddewo abantu balemeddewo balinga abaagala okumusigaza tubalaba era ku mawulire genfunya kigatto wange gwe nateeka mu basirikale abo ab'e Masaka bapulaninga kukwata abaana ba NUP babadde baagala kukwata President Kyagulanyi ne bagamba naye ono we tumukwatirako yafuuka eŋŋoma ennene tuyinza okugenda kati kwe kwata Mr. Update. Mr. Update bamukutte naye baba balowooza okumuvuga bamuze Kampala olw'abantu abali wabweru abaliridde Mr. Update era abantu basse bangi mu kitundu ekyo bannanga abantu baagala Bobi Wine mama nyabo mwe abadde balowooza mbu tugenda kwesimba ku Bobi Wine mbasekeredde abantu b'e Masaka bagambye kuva Lukaya mutundwe wayonna nnyendo ate ekibadde mu nnyendo kibadde kika ne bakola n'ebiyitirirwa nga balowooza President Bobi Wine agenda kujja kino ekyolwaleero kyanise Museveni ne kimujja ku mutwe paka ku bigere era mwami Museveni ebijambiya byo tubadde tukusaba bw'oba osobola obitubiseeyo wammwe lwakitula lwaki mu Buganda we batta abantu ekyo kimu. Ekyokubiri twagala kubuuza General Museveni ne gavumenti yo gwe wennyini agaba bajjasa babaddawo lwaki tebakuma abantu b'e Masaka. Ssegirinya musajja wattu agaba ettooke agaba omuceere gwe mutaddeko ebijambiya naye mu kino Ssegirinya abantu bamuyimiriddewo naye abantu bakaabya amaziga ne tubagamba tebinnaggwa. Amawulire amalala mwami Museveni abalala tebasobola byogera nenze kambi kugambe tukooye bakitaffe mu Katonda abakafa omwaka guno essaawa zino bali mu bataano. Mwasooka mwe ne gavumenti yo ne mutubuzaabuza ku nfa ya Dr. Cyprian Kisto Lwanga. Bishop John Baptist Kagwa n'afa omulamba gwa Lwanga ne muguwamba kati yona Lwanga yagamba nti musajja gw'ovundidde ddala naye mwamuse twagala ripoti blood clot ze zitwala bakitaffe mu Katonda. Lwaki bakitaffe mu Katonda battibwanga ebiyenje njagala kutegeeza Museveni ne gavumenti ye abakatuliki tuli banyiivu tubanja Museveni ne gavumenti ye Ssaabasumba Lwanga yafa mu nfa gye tutategeera essaawa zino Mr. Museveni sebo yona Lwanga lumbu yatti kyajja n'akyogerako naye yagenze bw'atyo essaawa zino twagala okutegeeza mwami Museveni tukooye bakitaffe mu Katonda okufanga ebiyenje bakitaffe mu Katonda bafa. Sheikh Nuhu Muzata batte enfa ye yali bwetyo. Sheikh Anasi Kalisa
yafa bwatyo. Muganda wange era mukwano gwange yamperera Bishop Yohana Batesta Kagwa ne nafa bwatyo. Bishop Sabasumba Cyprian Kisolwanga nafa bwatyo. Basajja mmwe bana Uganda bakoye jogo. Kakati Ssegirinya gwe matadde ku bijambiya twagala okwebuuza Museveni ne government yo essawa zino kabadiki mwagala kwata abaana ba NUP era nkitegeddeko mwapaladins abavubuka abagenda okujja befuule nti ba NUP balumirize Bobi Wine balumirize ba Ssegirinya ne mwami Museveni tugamba weewumuzeeko bino bye tuli musibi alwali line eggwanga Uganda lyaffe tukoye okutta abantu baffe tukoye abantu baffe okufa mu nfe y'ekisiru ekyo tetugenda kukikkiriza mulundi nagumu sebo mwami Museveni ne gavumenti yo mwewumuseeko ekyo nga nkimaze ngenze ku mawulire amalala sharinga video ensonga ya Teacher Lumbuye musharinga video Teacher Fred Kajobi Lumbuye njagala bategeeza Lumbuye njagala nsooke njibaweeko njagala bategeeza bakadde bange twateekawo ttiimu y'abannamateeka gye tutateeka mu kamera negende mu Butuluki okola ku nsonga ya Fred Kajobi Lumbuye naye abampembe abakulemberwa Alex Kasujja ali awo e UK n'omukyala gwe bayita Dr. Agnes Kaziba baali baagala okubba emitwalo 7 ekya dola bannayuganda gye mwasonda ne tubabuuka kati ttiimu eyo ne ba smart wires bali be nabagambako ne baagala okulaba engeri gye batwala ssente balabye omunyago guganye ne bafekinga eddoboozi erya Fred Kajobi Lumbuye njagala bategeeza bannayuganda yonna gye muli Fred Kajobi Lumbuye tulina we tutuuse ttiimu y'abannamateeka ekola ogwayo era bano kyova olaba bagambye wakiri bakyabye kyova olaba ne ba smart wires naddala oyo omulenzi andamaaniddaku bali mu kubuzaabuza ensi naye abo mu bakyawe babi essaawa zino mbategeeza nti Teacher wammwe Fred Kajobi Lumbuye alias Chemical Ali agenda kudda tutaddewo by private investigators abagenda okukwata buli kiyenje ekibadde kibusaabusa bannayuganda mu kino mufune emboozi eno bulungi emitwalo 7 gye mwasonda givumisizza abakulembeze ba NUP naye nga muvuma Lubongo yamumuvumira ki Lubongo ya Secretary General waffe mukulu Kasujja mukyala Agnes Kasiba twajja ne tugamba bw'oba oli munnamateeka jangu oleete practitioning certificate tukukwasa ssente ne kirema kakati gwandamaaniddaku ne ttiimu yo bwe mwabadde ku simanya liyo life biki mulumba president waffe mulumba Honorable Saake mulumba Nkunyingi Muwada mwe mwavaayo ettake ne mudduka emisinde kati kiki kya kubuzaabuza kuli luddawa natubagamba ensonga ya Lumbuye tetugenda kusirika abasajja ekibaluma kati bagala kulaba nga basanyawo obulamu bwa Lumbuye naye gwe munnayuganda ali eyo nkugamba bannamateeka be twataddewo be bataddewo akazito era abo abasajja mu begendereze bayaayi bafere oyo Alex ali UK nabagamba akolagana ne Dr. Agure Kiyingi era obukakafu mbuyina beba balwana Kyagulanyi Robert Sentamu beba kuba NUP beba kuba structures za NUP yatuyamba netuwa chapters ezenjawulo zisonde ssente netwabaguddemu tubalaba mwabagala Teacher Lumbuye abeereyo aba basajja abo babi bannange tubegendereze ekyo Lumbuye akimanye era abasajja bano batadde Lumbuye ku gun point baleete ekintu kye bayita proof of life kyova olaba n'oli owe South Africa oyo simanya nomanisa naleero yanoonyeza ebifaananyi alowooza akomyewo sympathy baganda bange tetusobola kuzikiza ffe twajja kulumba kukyusa Uganda kujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni era mu kino obulamu bwa Teacher tewali kubusaagiramu tewali kunyiga liiso abasajja babi munnayuganda ali mu Amerika abasajja babi abasajja tebaagala Bobi Wine balaba Bobi Wine agenda kujjako Museveni kyova olaba twatandisa okwekengera abantu abamu kubanga tulaba be balabe b'eggwanga abo balwana Lumbuye be balabe b'eggwanga
Bannayuganda kambabulire kambabbire kano okimanyi nti byabadde butuluuki naye abasajja bano balekayo obusajja bwabwe ba smart wires obusajja nga butambula ku ground bugenda butiisa abaana kati twaweereza loobalooya okuva mu Amerika balooya abakugu era gye bali be batadde gavumenti ya ttaka Kazito tikyalumbuye agenda kuvaayo bo balowooza kati waliwo oyo gwe bayita Alex Kasujja ne Pastor Sempa oba Sempebwa bagambye kabya byonoone kyova olaba bali mu kulumba diaspora coordinator aine byona naye mulimba tugenda kulwanirya tikyaffe Fred Kajubirumbuye tetugenda kuzikisa ababali life family ne mulumba president waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine byakoze amasasi ne gamugira omwana olulenzo lwali lunyirira ne balukaddiza mu 7 mu Bobi Wine abanje rumbuye olaba Katongole obola byani olaba Saako obola byani oli president wa Uganda mamulabye ekifaananyi Bobi Wine kyebadde nakyo ng'alina omukulembeze owe South Africa abali kuyikirama ng'alayira president waffe tebaba kumugaana mu 7 ng'atidde nnyo naye yali alina okubeerayo bino bye tuli musi bya kusaaga nzizeyo ku Mr. Update sharing a video Mr. Update Honorable Mama Ssegirinya akyali e Masaka ku CPS naye tubagamba musabe nnyo abasajja bano balina kye bavuga abasajja ba Museveni balina kye bavuga baagala kulaga NUP inti ereta embeera embi natugamba mwami Museveni twakuguddemu gavumenti yo yerimu abatema bannayuganda n'ebijambiya bannayuganda mubuuke bannayuganda abasajja bayaaye abasajja bafere batufere obuyinza bwaffe ne babuppa kati essaawa zino beebuuza lwaki omulenzi ono abantu bakyamwagala beebuuza lwaki Kyagulanye ensi emwagala beebuuza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu the ghetto gladiator his excellency lwaki ensi emwagala kyova olaba baatidde nnyo era essaawa zino bakola bagenda kubasawo Abaganda emundu bazireese baleese buli kimu naye omwana omutima gwaguma Bobi Wine essaawa zino ali mu kusisinkana abantu ba diaspora ali mu South Africa kati Ssegirinya musajja wattu ali eri yakolera abantu ba Kawempe North mumutaddeko ebijambi abasajja mwe muswadde ne Ssegirinya mugumu Mr. Update mugumu tubagamba abantu be Masaka mwe bale kwanirizo na lebo Ssegirinya ekyo kimaze neza ku mawulire ga Ssaabasajja Kabaka banji mubadde mugagala jalo bategese bana Uganda kye muli empologoma ya Uganda yakomyewo mu Buganda era Ssaabasajja Namuswa Bukajumbe Sebufu Bwango ekire kyakeseza ku Lwomukaaga omanyi nateeka drone ku nnyonyi gye yalinnya yatuuse bulungi era nebasa drone zange ezabadde Germany waliwo yali agala okumuwa obutwa Ssaabasajja aliwo omukyala akolera mu 7 simanya ambasada we e Germany naye bakigatto bange be nateekayo mwebale nnyo drone zalumbuye mwebale nnyo Kabaka wa Buganda yakomyewo naye bamupapizza Kabaka naye waliwo ebyakoleddwa tetujja byogera mu cameras because Museveni kwali kimanyo ndaba naye Kabaka yakubuuse empologoma ya Buganda egenda kubeerawo ebbanga lyonna naye tetugenda kuzikiza tulina okulaba nga tukola ogwo omulimo naddala ogw'amaanyi abaagala okusaanyawo obulamu bwa Kabaka musaaga oyo empologoma ya Buganda amawulire genfunye muwulirize emboozi ku Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali waliwo essimu gyenfunye olunaku olwaleero ng'eva ttake Fred Kajubirumbuye ntegeddeko ambassador Stephen Mubiru oyo akiikirira Uganda mu ttake yagenze ku immigration era nga akatambi akatambudde olunaku lw'eggulo kabadde sponsored by the state okulaba nga kajjawo okubanja Fred Kajubirumbuye nategeddeko nti ba smart wires abo bembadde mbagamba bulijjo ne tiimu endala ekulemberwa mukulu Kasujja bateekateeka okulaba nga bakuba Fred Kajubirumbuye obutwa era ng'obutwa buno bugenda muweebwa mu mmere olunamalaba mute nategeddeko nti waliwo omukyala agenda okwerimbika nga famire oba muyite relative ku famire ya Fred Kajubirumbuye bamusaanyeewo
naye tukuguddemu ambassador Stefani Mubiru obutwabwo mbadde kusaba taata weewummuzeeko kigenda kuleetera obuzibu amasomero gonna gasomera bannansi ne bagategeera era mukulu ambassador Mubiru essaawa zino ndaba olunaku olw'enkya ngenda kutindika eggendo ngende mu makaago tulabe engeri gye tubatereza mu layini obutwabwo bwe mwagala okuweera Fred Kajubirumbuye mu mmere mwewummuzeeko ntegeddeko Hussein Semyalo namaze dda okufuna namba plate z'emmotoka zo wano e Uganda era bakigatto bange ne bazikuba ebifaananyi tugenda kutimba ebifaananyi byo emmotoka zo tezigenda kuddamu kulinnyibwamu era tugamba obutwa bwe mwagala okwa Fred Kajubirumbuye mwewummuzeeko era bannayuganda abo baagala okwa Fred Kajubirumbuye bebo bembadde mbagamba tewali gwe najjeeko liiso tewali bonna bakyali balabe era nga tubabanja Fred Kajubirumbuye mu kino gwe munnayuganda ali eyo temuzikiza baagala kumuwa butwa kekali ke wawulidde mu audio nga bagamba emyezi 6 obutwa bwe bukolera mu myezi 6 bagenda okumuta nga afa bufi ngera takyasobola kwogera ekika ky'obutwa kye nawulidde ekika ekyo kyakolebwa Russia naye nga bagenda bumukuba mu nkubeti waliwo obw'emmere n'obw'emimwa obw'emimwa abeerenga Haji Hussein Kyanjo nga tasobola kwogera naye Hussein Semyalo mbadde nkusaba muganda wange weewummuzeeko era bw'oteewummuzaako Hussein Semyalo mbagamba Hussein Semyalo abaana banyiivu e Uganda muzeeyi waali awo kyazanga lwaki muzeeyi omuleetera ebizibu Hussein Semyalo muzeeyi oyagala abaana bamugajambule kubanga ensonga ya Lumbuye yageze eringa ya Mr. Update akyali mukomera musajja wattu mpulidde baagala kumusigazaawo tubaddewo naye abasajja bakyaganye okuta Mr. Update abasobola okuyamba kyonna mu kikole mwami Museveni aye battalion siraba what is behind this ne Mr. Update omusajja Ssegirinya abantu gwe baagala avudde mu mbeera eyo wansi n'ayamba abantu naye kati mwe musazeewo obulamu bwe mumuteekeko gw'ebijambiya abantu nga muli babi mulinga abawaayo Lumbuye bano smart boat cruise nga muli babi abantu babi ne musajja Lumbuye mumuwa butwa nga mumuwa bwaki Lumbuye yabakola ki musajja watu alwaniridde ensonga alwaniridde Buganda alwaniridde Uganda tubagamba tebinaggwa baganda bange tebinaggwa mwami Museveni tulina okukyusa Uganda mwami Museveni abantu mwababatta mwami Museveni mwatta bakitaffe ne bajjajjaffe eruweere emitwalo n'emitwalo abaana abattiwa nga 18 Novemba wallahi ya Mungu Museveni newe kusanga siri kusonyiwa ne bwe nakusanga mu ggulu wakiri ndigamba Katonda ze kangende mu purgatory kubanga byokoze ensi bibi eggwanga Uganda n'olifuulanga ATM yo abanyampi ne babeera wano nga bubakula kimu gwa kutulugunya Bobi Wine tumwete tumanje mwava mwe baba bapakasi bamunya busa naye omwana azaalibwa Gomba wano temumuwadde eddembe yadde n'omugaana okugenda ewa mukulembeze munne Kirema e South Africa gundi e Zambia Bobi Wine akolagana n'abakulembeze akasajja akakuluma ku mutima dikiteeta munno ow'Eggini yagenze walabye engeri gye bamututtemu naye ffe tugenda batwala ne peaceful demonstration Bobi Wine alina okutuula ku ntebe gwe munnayuganda ali eyo tozikiza Kyagulanyi Sentamu is God is sent Katonda yamusindika Bobi Wine akulembere ensi Uganda nebaza chapters mu diaspora ezibadde ku president Kyagulanyi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale obutakoowa mwebale kwagala Bobi Wine mwebale kwagala NUP tubagamba NUP kibiina ky'abanna Uganda NUP kibiina kyammwe nga president Bobi Wine wabagamba oyo mukasa mulabi nga president Bobi Wine wabagamba inti tebinaggwa era tebinaggwa Bobi Wine yekka abasajja ku opposition balina omusajja ku president Kyagulanyi lwakuba mugezi yasoma alina omukyala omugezi alina buli kimu famire ngetegeera Bobi Wine bamunoonyeza mu nsobi zonna ne balemererwa naffe tubagamba Bobi Wine tulina omutuusa mu ntebe Bobi Wine ekikyakikoze Museveni agezezzaako okuwa Bobi Wine ssente Bobi Wine n'agaana n'agamba oyo maama azaalidde ku seminti
wa Munnayuganda ali mu kiyumba e Saudi Arabia. Baganda bange tebabasiriwaza. Baganda bange Besigye mulabe ayagala okudda naye tajja kusobola maanyi ga Kyagulanyi. Oyo Bobi Wine Katonda ye yamusindika. Era essaawa zino ky'okola Mwami Museveni ayagala kumuteekako kwa bijambiya. Nenga Kyagulanyi waabwe basooka ne bamuteekako ogw'emmundu. Mwaluwa musajja tunagamba laba abadaawa. Katongolera babadaawa. Kati Ssegirinya ne mugamba Ssegirinya abo badaawa. Tebajja tujja kumulamwa. Mwe mulowooza basajja mu ensi yaffe bajjajjaffe baabaaniriza. Ne babasalira ku bibanja byabwe. Nga bamanyi twaniriza abantu. Mwami Museveni Muzeeyi Byanyima yafata kusonyiye. Muzeeyi Byanyima yafata kusonyiye. Kyokka nga ye yakukuza. Ebyo Mwami Museveni obimanyi saagala byogera. Naye tugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'eggwanga Uganda. Bannayuganda gwe baalonda. Tujja kubeera ne President paka mu State House Entebbe. Baganda bange temugwamu maanyi. Baganda bange tusabe nnyo Katonda. Twegayirire twekwase nnyaffe Bikira Maria omuzadde. Kubanga Kyagulanyi amukuumye. Katonda twate tumanyi nti Bobi Wine atuuka mu 2020. Abasajja nga baaleeta obutwa. Abasajja nga baagula abantu. Abasajja baakuba amasasi. Ne Katonda n'awonya omwana oyo. Era omwana oyo tumusabire. Abasamize mukoowole emmandwa. Emmandwa zikuume President Kyagulanyi. Baagala muteekako gwa bijambiya. Baagala muteekako gwa bijambiya. Baagala kuddamu ky'omwaluwa. Ekyo nakitegedde. Naye Mwami Museveni mwagala kukwata President Kyagulanyi ng'akomawo South Africa. Mumulemese ogende Boston. Ne mwewumuseeko. Nkitegeddeko baagala kumukwata. Kubanga bakitegedde nti amaanyi g'alina mangi. Naye tebajja kumusobola. Oyo Kyagulanyi Robert Ssentamu. Nyina Margaret Nalunkuuma. Gwe twaziika e Kanoni Gomba yamunaaza olweza. Era maama Margaret Nalunkuuma wumula mirembe. Twali baddewa bannange singa Bobi Wine teyajja. Twali baddewa. Taata George William Ssentamu. Bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubagamba tebinnagwa. Baganda bange abali mu diaspora mwongeza omuliro. Kubanga ono omwana Kyagulanyi ensi yonna imwagadde. Kati olaba Ssegirinya musajja wattu bamutaddeko gwa bijambiya. Musajja wattu kidandala muli bubi. N'ekidandala tukulabula. Tojja kusobola Mr. Update kidandala tojja kusobola Mr. Update. Abantu abo twabalengererawo. Twabalengererawo. Ababaka ba NUP bonna balina ebisaanyizo. Baagala kunafuya NUP n'ekyabaguddemu. Mbagamba ffe NUP abamu kusooka mwalowooza Bobi Wine muyaaye naye oli mugezi. Katonda yamuwa amagezi. Kati essaawa zino ye President wa Uganda oba abantu gwe baalonda. Naye mbagamba bannayuganda ekyo tulina okiteeka mu nkola. Bwe kinaaba kyetaagisa kiri naawe tujja kwogerawo. Naye temuzikiza. President mulinde ekigenda okubeera e South Africa. Gundi zonna zimukubira. Bamugamba ssebo, Dadi, Tata Solomoni, Tata Shalomu, jangu otuyimbire otukuba omubimba. N'abagamba ndi President. Musajja wattu talina kyakola. Alina okuba omubimba. Alina okusanyusa ku bantu be. Bwe tugenda okutambuza message. Bagamba si 2026. No. N'enkya Museveni asobola okugenda. Mwe mbabuulira. Kati nno mmwe temumanyi strategy za Kyagulanyi. Era tajja zibagamba ku kamera. Bobi Wine Entebbe ajaagala yagiwangula. Bwe Munnayuganda abadde aweddemu amaanyi. Ke kaseera oyongeze omuliro. Mwami Museveni atege. Olaba aleeta ogw'ebijambiya ku Ssegirinya. Kubakulaga yatidde. Baagala kwewamba abo abasajja. Naye tebajja kisobola ono mwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amafuta g'ayina buli lunaku geeyongera. Era nebaza Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Okoze bulungi totuswazizza. Ababaka ba NUP mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyo kye twagala. Era mbagamba ebyo bye twagala. Ennaku ezo twebaza abaka Parliament abakoze omulimu. Kati Makindi ya Ssaabagabo. Honorable David Sserukenya. Abaana abo balaba bayirudamaani. Honorable David Sserukenya. Honorable Kayemba Solo. Honorable Shamimu Malende. Honorable Nachimuli Eren. Mwali muloza byakusaaga. Opposition kye yakoze bwekyo. Teriwo. Mpuuga akola meetings. Nas Banange ze sirabanga Bobi Wine oli mugezi.
webale kuwa baana bano kaadi NUP leadership secretary general olaba Kayemba Solo anyenya speaker alino gamba Katonda Sserukenya wadde ekiteeso nengamba David Sserukenya naye mulungi abasaba gabo mwalonda bulungi era kyemba gamba waliwo Matavu Charles ali awo Busiro South naye akolera ddala eyo NUP Bobi Wine tasobya nzijamo kibajjukiza ba smart wires Bobi Wine tasobya ge mateeka ga social media era buno obusajja obwo bavuma Bobi Wine kati buli luddawa oyo Kyagulanyi Katonda muyamukuuma abalabe tubalaba mwayagala okumutta kati temumusobola era Museveni ne Mama Fina essawa zino bagamba bannayo olwana olwo Mama Margaret Nalunkuma yalunaza ate lugenda kulembera Uganda nemwe mmanyi Uganda bwegenda okubeera ebyo kati okumanya abadde baweddemu amanyi Ikirema avuganyisa ku bukulembeze bwe Zambia emirundi 5 Ikirema Zambia nenakuba omusajja akalulu omusajja n'agamba akandeke kati Kyagulanyi omulenzi ayina emyaka 27 Ikirema yuli ayina 58 ekyo mutunulewo nnyo ku 27 Bobi Wine ayina 37 ku myaka mutunulewo Museveni yajja mukulembeze ng'ayina emyaka 45 kale saa zino ayina 97 lwakuba yeebuzaabuza Afrikaana aba musajja mukadde mukulu era nga katuweebuza avuganya n'omuzzukulu we naye omuzzukulu amufuukidde akagumba ne Honorable David Sserukenya tukwebaza nnyo olunaku olwayo byokoze mu kuziika ababaka Parliament ajawulo nga tuziika ssenga wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu magambo ebyalumbuye temuzikiza muganda wange Faustin Masaba Patricia Sewungu mukyala w'amaanyi abo bakyala betwagala ababeera ku mazima Kasujja yamusinkana mu sente n'agaana bino tetugenda kuzikiza baganda bange era mngamba bana ababaka ba Parliament mukoleyo abaserukanya bwe bakola ba David Sserukanya waliwo abadde bagala okukola ebyeki enkomyewo ebyo betubagamba bakadde bange Museveni abadde agikuttemu naye omusajja obanjagaza ki tayagala tubabuuse naye mwami Museveni tutuule ku tebo oleete DL forms zizo neza Kyagulanyi leta mwami Museveni tetwala tugende wala leta DL forms zizo nange ndete za Kyagulanyi otulaba bawangula era uli mukwebuzaabuza omwana yakuba akalulu kalungu batugambye Bobi Wine yawangula ne 95% obulala bwali invalid bwe tewafunayo baganda bange temuzikiza tubagamba Ekiddako tusabire Mr. Update abasajja bamulemedde bayinza okumuta ku ssaawa ng'emu oba 2 oba n'omutwala eruzira naye baagala kukwatirako bakatongole abantu ba NUP President waffe baagala kumukwata Kyagulanyi abali eyo musabe essaala sapule mugikwate bano abasajja babi omusajja n'akuwangula n'osiba ttiimu ye yabayedi mutwe banubienili n'abala n'obateeka mu kkomera n'otavooko n'ojja n'omwavuwaza tebakyakkiriza bantu bizinesi za Bobi Wine baziggadde okuba bano abasajja babi kamera baziteeka zitunudde mu nnyumba ya Bobi Wine yali alina ssente ze Museveni amwavuwaza musajja wattu ali awo ne abantu bamugamba ne lwaki tobivaako n'agamba nedda nina okulwanirira bannayuganda nedda abali e Saudi Arabia abali e Kyotamusana abali e Mannyo Gaseka tubalwaniridde tutya oyo ye Kyagulanyi Robert Ssentamu yagoba ssente za Museveni mu buyimbi ababebekulu ne balya abala ne balya n'agamba no nze bange Margaret Nalunkuma musawo yankuliza mu ddiini n'agamba yankuliza mu ddiini sobola kulya ssente ya kibi baganda bange abasiba bali mu makomera olunaku olwaleero Sserunkuma John Bosco bamulese mu kooti naye abasajja baganya okumuta mwami Museveni mutaabasibe abaana be mwakwata tebalina musango bazzukulu bo booli mukusiba basajja mwe mujjukira abo abazzukulu abo be musiba bajjajja baabwe bakitaabwe bwe mwali emmere yaabwe bwe mwali muwogo waabwe ne bantu mwe mwerabira kyova olaba abasajja bano balabiseeko nga bali
be bayogerako mu Bayibuli abeerabira amagezi mu zzaaliro. Mu kaseera kano gwe Munnayuganda ali eyo bano abasajja tebajja kwagala era gwe atannabuuka. Mwami Museveni essaawa zino lwaki toggula masomero? Lwaki toggula masomero? Abaana bali waka boononese, abaana tebasoma, nemmwe ebyammwe mubiisaawo. Muggule amasomero. Gwe minisita w'ebyenjigiriza sikulaba kiki kye muli mukola? Muli mu kwonoona future ya Uganda. Ebyenjigiriza mu muli munene nnyo mu ggwanga. Tubasaba, tetulina na kubasaba, tubalagira muggule amasomero. Coronavirus abantu battibwa, ne mubawa eddagala effu erya AstraZeneca, abagagga ne bafa. Kati essaawa zino waliwo ffensi gye muli mu kulangirira egenda okutta bannayuganda. Naye basajja mmwe tubabuuza, lwaki bannayuganda baba bakola ki? Abattibwa mu kaseera kano. Tetugenda kusirika bannayuganda. Mwatulonda era ne mutwesiga, naffe tujja kubabeereramu paka. Buno obubaka bugenda lijja n'Omuseveni. Bino bye tulimu bya ddala. Oyinza okulooza akalulu bwe kaggwa n'otubba nti twazikiza. Gwe coordinator wa NUP wa People Power ali eyo, mukole structures. Kyetugendamu akaseera ketuddako kasibu nnyo, kasigizigi. Bobi Wine tatuulanga, yabadde mu America, kati ali South Africa, luli ali UAE, kati oluddako alaga walala. Ffe abalina okwerwanako. Tobenga dikitata Museveni tumugjawo. Bino bye tubagamba tubitegeeza. Nze Julius Katongole Mumirasana atagenda kutiiririra General Museveni. Era General Museveni nkugamba ebigambo bino nga nkyali mulamu. Twagala obuwanguzi bwa Bobi Wine. President waffe yawangula. Ffe abavubuka tetukulinamu bwesigwa. Tetukulondangako, tetukumanyi. Era gwe Munnayuganda ali eyo abadde aweddemu amaanyi nkugamba. Olaba n'abaana ba Isirayiri, Moses bwe yali abazze okubanunula, baatuuka ne batendowala ne bagamba oba tebiriiyo. Ebyo byamwaba byakiwaanyi. Nedda ekyo tubagamba kyekitovu. We musibidde. Mufunye omukulembeze omuto, omukulembeze omugezi, omukulembeze ataguli